Mwanyinaze ne muganda wange wanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebala kukumye n'akulabirira, erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Weebala okugoberera ebigambo bino n'obigabanako n'abalala, era bw'oba ng'oyagala okugoberera ebigambo bino ebirala bingi, subscribinga ku YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel, olaba ebigambo bino n'ebirala bingi ebijja okulya ow'omwoyo. Weebale Mukama tuwa omukisa nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Essuubi wakati mu kusoberwa bibigo bye twogerako olunaku olwaleero. Bwe njogera ku kigambo essuubi kyandibadde kisanyusa buli muntu, kubanga buli muntu yenna mu nsi akolerera ssuubi. Essuubi bwe libulawo tewabaawo kintu kyonna kya mugaso. Essuubi bwe liggwaawo n'ebirala byonna biggwaawo. Y'ensonga lwaki twogera ku ssuubi wakati mu kusoberwa. Waliwo ekintu ekisinga obunene ekisobedde ensi eno yonna. Si COVID-19, si bwavu, si bbulwa lya nsimbi, si kitta bantu, si bintu ebirala by'oyinza okulowoozaako, kubanga ebyo kale abantu bayinza okulwana ne babyewala. Naye waliwo kimu ekyateeka omuntu mu kusoberwa ekimusiba enkalu n'aba nga talina buddukiro. Ekitabo ky'Abalumi essuula ey'okusatu olunya olw'23 agamba nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kigambo nti bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda kitukuŋŋaanya ffenna abawulira ebigambo bino okubeera mu kizibu ekifaanana, omuto n'omukulu, omwavu n'omugagga, omuwanvu n'omumpi, omuddugavu n'omweru, omukazi n'omusajja. Nti ffenna tetwasobola kutuuka ku kigera na kipimo ekyo Katonda kye yatutondera okutuukako. Balumi essula 6 olunya 23 kyava agamba nti kubanga empeera y'ekibi kufa. Someko kitundu kisooka kyokka. Empeera y'ekibi kufa. Bwe tubanga ffenna twayonoona naye tutatuuka mu kitiibwa kya Katonda, kaga twolekedde akabi akanene k'okuba nti ffenna kitugwanira kufa ng'empeera eva mu kibi. Teriyo omutuukirivu agenda kusimattuka ne bamulangira mu nkiiko ne bamuyita erinnya ly'omutuukirivu. Njogere ku musumba, njogere ku seeka, njogere ku nabbi Muhammad eyafa edda, njogere ku Daniel abafa edda, njogere ku Bayusufu bonna, njogere ku Mariya nnyina Yesu eyafa edda, ne bapaapa bennyini n'abantu bonna b'oyinza okulowooza. Njagadde nkone ku abo oluusi bwe tulowooza nti bali invisible, tebafanga mu birowoozo byaffe. Tutegeere nti amaanyi ag'okufa nabo gaabawamba ne gabateeka ku ttaka. Kale ffenna kitugwanira kufa nno. Lubereberye essula 3:19 Luka akasa ekyo Adamu bwe yamala okwonoona ne kaawa, Mukama yabagamba ebigambo bino: muntu yeeza omu maaso go mw'onooliranga emmere okutusala olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggyibwa, kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Katonda ategeeza Adamu nti nfuufu era mu nfuufu mw'agenda okudda. Bassebo ne bannyaabo abawulira ebigambo bino, twamala okwonna twakutuuka ku nsulo y'obulamu ne kibanga tuli nfuufu ffe era nga mu nfuufu mwe tugenda okudda. Ekyo teri agenda kukisimattuka. Mwana w'omuntu agezezzaako nnyo okufuba okulaba nti yeewonya ebizibu eby'enjawulo, naye ekizibu ky'okufa kirabise nga kiri kumpi n'ekitasoboka. Ensonga lwaki mu Samwiri ekyokubiri essula y'e14 olunya 14 agamba nti ffenna tuli baakufa, tulinganga amazzi agayise ku ttaka agatayinzika kuyooleka nate. So Katonda tajjaawo bulamu naye n'asala amagezi oyo eyagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Ffenna kitugwanira kufa. Tulinganga amazzi agayise wansi go takyasobola kuyoola. Essuubi ly'omwana w'omuntu eyagwa lifaanana bwe lityo. Kumpi tazzikawo, kumpi tasobola kuddamu kuzimbibwa, kumpi tasobola muye okwesimattula okuva mu kabi akava mu kibi, awamu n'okugwa, awamu n'okwonoona. Saayansi agezezzaako, obumanyirivu bugezezzaako, ebyenjigiriza bifubye, abasawo balwanye, embeera zonna tuzikoze, ne waliwo ekizibu ekitutadde mu kusoberwa ng'abaana b'abantu kye kiyitibwa okufa.
era ekyo bwe twakigwamu twabula akitujjamu, era ffenna kitugwanira kufa. Tulinganga amazzi agayise wansi agatakyayinzika kuyoleka nate. Naye essuubi ligamba nti Katonda teyajjawo obulamu bwa Adamu, naye yasala amagezi oyo gwe yagoba aleme okubeera omudduse gy'ali emirembe n'emirembe. Essuubi olwo lyenkuleetera lyerimu nti Katonda yasala amagezi oleme okubeera omudduse emirembe n'emirembe. Adamu ne Kaayi baamala okwonoona, kyali kibagwanira kufa. Luberebera essula 3:21 agamba nti Omukama Katonda n'akolera omusajja ne mukazi we ebyambalo ebyamaliba n'abambaza. Ebyambalo by'amaliba yabijjawa ku nsolo. Ensolo oyinza ogijjako ekyambalo nga tefudde nedda. Ensolo yafa nettibwa, amaliba ne gaggyibwako ne gabambazibwa ng'akabonero akalaga nti babadde bagwanira okufa, ne waliwo obulamu obuvuddewo ku lwabwe. Ekyo Katonda yakikola okuva ku lubereberye nga kyali kisonga ku kinunula ekinene kyera agenda okuleeta gy'oli. Newankubadde ekibi kikusaba kufa na musaayi gwo na bulamu bwo, naye Katonda tajjaawo bulamu, yajjawo bwa nsolo. Adamu ne Kaawa n'abambaza amaliba ng'akabonero akabalaga nti okufa kw'ensolo eri kufuuse saddaaka eri obulamu bwabwe, ne batasobola kufa kuzigirira. Endiga ye yattibwa oba ensolo ye yattibwa eri mu lusuku Adamu ne Kaawa gye baawonerako mu Kubikkulwa essula 17 olw'omunaana agamba nti era bonna abatuula mu nsi abatawandiikiddwa amannya gaabwe mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi baligisinza. Omwana gw'endiga eyattibwa kuva ku kutondebwa kw'ensi ye Kristo Yesu. Ensolo eyattibwa bambazibwa amaliba kyali kifaananyi ekyali kisonga ku oyo eyali agenda okuganya obulamu bwe kuveewo olw'obulokozi bwange awamu n'olulwo. Barumi essula 5:6 paka ku 10 waliwo ebigambo bino ebyaki Yesu Kristo ku musaalaba kye yatukolera ekiyinza okuleeta essuubi lya buli muntu awuliriza ebigambo bino. Agamba nti bwe twali nga tukyali banafu, mu kiseera ekituufu Kristo n'afiiririra ffe abatatya Katonda. Kizibu omuntu okufiirira omuntu omutuukirivu, oba oliawo mpozi omuntu aguma okufiirira omuntu omulungi, naye Katonda alaga nga bw'atwagala ennyo, kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo n'atufiirira. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, tulirokoka okuva mu busungu bwa Katonda ku bubwe. Kuba obanga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we, kaakano nga bwe twatabaganyizibwa tulirokoka olw'obulamu bwe. Muganda wange ne mwannyinaze, kyali kitugwanira kufa nga tulinganga amazzi agayise wansi agatakyasobola kuyooleka nate, naye Katonda teyajjawo bulamu, naye yasala amagezi tubeere abalamu okuyita mu saddaaka emu yokka eya Kristo Yesu. Obulamu bw'endiga bwavaawo, Adamu ne Kaawa ne basobola okusigala nga balamu, naye endiga yali teyinza kuggyawo bibi byabwe. Kyali kifaananyi bufaananyi mu kiseera ekituufu nti Kristo yali waakujja abeera omwana gw'endiga eyattibwa okuva kutondebwa kw'ensi. Nti ekiseera bwe kyatuuka, Kristo n'afiiririra abatatya Katonda. Katonda yatwagala bwagazi nga tulina kye tukoze, yatufiira nga tukyalina abajeemu nga tetunnamumanya. Kyava atukoola olwaleero okutusongera ku musaalaba e Gologoosa. Ti kwogwo nali nfa olw'obulamu bwe okuwona, kwogwo nali nsalira amagezi ekizibu ky'okufa. Ku musaalaba nali nziramu ekibuuzo ekyakulema okwanukula. Ku musaalaba e Gologoosa nali ntemwa omuwaatwa mw'osobola okutolokera okuva mu kufa awamu n'amaanyi gaako. Ebyawandiikibwa bigambye nti okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba ekisooka kwatuggyako omusango gw'ekibi ogwali gututunuuliza okufa okw'emirembe n'emirembe. Agambye nti ekyokubiri, okufa kwa Yesu Kristo kwatuwonya okuva mu busungu bwa Katonda. N'agamba nti ekyokusatu, twali tuli balabe naye twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kwa Kristo Yesu. Ssuubi ki erisinga awo? Ogenda kuggyayo ebigambo ebiwooma ng'ebyo. Essuubi ery'okusimattuka entaana ogenda kulijjawa. Togenda kulijja mu kufuuka mizimu nedda. Togenda kulijja mu bugagga bungi apaana. Togenda kulijja mu kuzaala abaana bangi nedda. Essuubi oluvannyuma lw'okusoberwa ku kizibu ky'okufa lisangibwa mu kukkiriza Mwoyo eyasobola okuwangula okufa awamu n'amagombe nga ye Kristo Yesu. Kyenva nkukowoola okkiriza essaddaaka ye abeere omulokozi wo okuva n'olwaleero, kubanga bw'anaabeera omulokozi wo agenda kusonyiyisa ebibi, agenda kuggyako omusango,
agenda kukuwonya obusungu bwa Katonda ate akutabagane naye emirembe n'emirembe. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'okkiriza ekyo. Mukama akukuume.